Amannya nga bulijjo bampise Mawa Haruna era nga tuli wano ku pano olwaliro batuusaako ebibadde bitambula mu nsi yaffe Uganda. Njagala okutumirako omukulu gwe bayita Joseph nga oyo nno promoter we UK. Njagala okutumirako omwami David Mutawe ate era njagala bategeeza nti banne bw'oba owulira oyagala oyina omukolo oyina embaga oyagala ekifaananyi ekirungi ekifo kiri kimu kyokka Hypec Studio yoba ogenda bakukube ekifaananyi otemagane nga Bekisu bwe bwogenda ng'ogamba nti njagala kutemagana nga Bekisu oba nga Mawa bankwirawo ekifaananyi Bekisu atemagana sebo katodani tolepa nategedde nategedde afunye Hypec Studio eri ku Salama Road awo bw'ono tukutogirange bw'ono tukayo nontereza Hypec Studio eri ku Kyebusaabala bw'ova ku Luwombo yambuka waggulu awo mukono gwo ogwa ddyo ojja kulaba ekipande ogambe nti banne nawulidde Mawa agamba njagala okutemagana nga Bekisu bankubirewa wano ekifaananyi ne bw'oba olina omutima omubi Hypec akuba ekifaananyi omutima ne gutereera. Kayogedde ku ky'omutima omubi bw'oba oyagala bakuba ekifaananyi wa mutima mubi ye Mawa bw'atyo balina okubeera. So Hypec Studio Hypec Studio so okudira billboard ya Hypec Studio n'osako Mawa nga yali ku billboard ya Hypec Studio ba customer bo bagobye naye nga nkugamba nti Hypec Studio ekifaananyi kirungi genda bakuba ekifaananyi osobola okulabika obulungi naddala mu budde buno obwakalulu ekintu kitambulira ddala bulungi. Ana Saloon bakugamba nti genda bakutereeza akaviiri osobola okubanga weetereeza ekintu kisobola okubanga kikutambulira bulungi. Buli saloon buli kika kya nviiri bakikola wekyomanya gendawo ayiruddawo Ana Saloon Chaluwajjala sobola okubanga bakola akaviiri ak'omulembe. So Aisha Furniture kulwoi bajja ebirungi mu mayumba nabo bakikola. Nze Duncan mu mbozi mukati mwe tuli eyo olwayo speed mbatumiddeko mwenna abatulaba pozi ne ntumirako jjajja wange ali awo UK kutumiddeko kansobira oli bulungi. All right nambemu abantu abana abatuuliza mbalamusizaako nnyo nambemu nga bulijjo. Aida Texas awo nkutumiddeko nnyo bangambye sikutumirako wadde naye nkutumiddeko. Kakati abantu abaagala ebintu nga bya munju ebibajje buli kye wali owuliddeko ekyomunju Aisha Furniture wali awo ebbanda gendawo ojja funa ekibajje olina kye weetaaga. Air Trend Saloon ekajansi werinnyawo ku kidde ebweya yitawokko bajja kukolako bulungi. Hypec Studios ezo zisangibwa ku Kyebusaabala oluyita ku Luwombo awo jalaba ekipande ekyengulu bakuba ekifaananyi ekirungi. Omusajja oyo yakuba ekifaananyi ekirungi ennyo ekyembozi mukati waali kibuuka ajja kukolako buli kye weetaaga. David so mbalamusiza abalebe embozi mukolera gye muwangaalira nja kutumirako bakyalema nkozi wali bayitawo batya bayitawo ku Salabedi West London kyali wange nakolanga naye mu Zai Plaza nkutumiddeko nnyo yali twakolanga ffena mu Zai bayitawo Witton nkutumiddeko nnyo oli awo nkutumiddeko ne Peter e Japan yakutumiddako ne Madam Rose Mukono Rose Mukono siyo yazadde yazadde yani simanyi waliwo omulabi waffe w'embozi mukati we Mukono yazadde baby details tujja zifuna oba Rose yoyo mbadde simanyi naye niba nange sikima mbadde simanyi yazadde oyo wayinawo osiba nja kutumirako Madamu Fizo ebungereza awo n'abalabe b'embozi mukolera gye tuwangaalira gye muwangaalire kimukola kyakabi nnyo bano abaana abali mu kiyumba mwenna gyoli nga osobola okulaba emboozi mukati nyinza ga kintu kiri kimu kyokka nti Mukama Katonda yaba ayinza okuddizaawo ffe takyakuddizaawo nga ffe abantu. So mwekuumire ku mboozi mukati okubanga oyagala okumanyiswa wano okawetawemulira twogera fact. Okay, ngenda kutumirako waliwo n'abalaba emboozi mukati mu nsi yonna gye muli ngenda kusinga kutumirako ab'e China obubaka bwammwe mbulaba ebiseera bisigana amasimu ne gajja ngenda kubatumirako Joseph ngenda kutumirako nnyo bonna buli alaba emboozi mukati buli wamu w'osinziira ngenda kuba nkutumiddeko nnyo.
Alright, tubagamba abantu be Germany Rema namakula agenda beerawo ne Dr. Hamza birthday celebration buli kimu bagenda kigattaawo era endongo egenda kankana egenda kuseka Rema ngali ne Dr. Hamza gwe toliyo right weranga ne Sakozi Faruku naye agenda kubeerawo e Germany Dr. Hamza abantu bajatuka ku stage babanzi Dr. Hamza gwoletekako ndi Roma Dr. Hamza yabakwalimba yanyirira Rema yatanyirira Rema anyirira bana mbuza ngajja eno wano ngajja n'ekitanda ekitanda bagenda kiteeka mu nyonyi ebitanda gye biri mbale mayi batwala kyeno kati ogambo Dr. Hamza olanga waki Dr. Hamza olanga waki amuzanyirira era wooteeka wano ate kati ate wulira kati boteekawo X ne Karen kati ate wulira ani alya munne tulanga owina ate oli alese boteekawo X ne Karen wooteeka wano Hamza nossaawo ye X oyo tala ani atwala munne X yekuba ye mwenyewe X anyirira saagala ogambe buki olayiko oludde mulaba X ndoza nalaba Hamza kushare honorable Geoffrey Lutaya oba anyirira kirevu ayina n'abakuumi naye tayinza kusinga X yakolamu Hamza nene mukazi wanyirira Rema anyirira ani mukazi wanyirira Hamza ateekeddwa okuba n'abakuumi emirimu gyakola gimukakatako kuba n'amukuuma obusawo no ngovuddeko ku busawo okuba okuwola ate ina bulk kimukakatako manerenda yes kimukakatako okuba n'abakuumi okay yeah so asinga X a week eno nabaddeko ne X Hamza asinga X sikuwakanyiza naye akodi okimanyi nti no rula teva mu nsawo rula teva mu nsawo bakozesa protractor actually nze simanyi gwamanyize gabe protractor teva mu nsawo ne ka spray tekava mu nsawo bombi nkugambe protractor ne spray tebiva mu nsawo bwe kasobera bwe kati oba atuyanye so anyirira gwe ekintu kye bapolishinga every time kibina okubanga kinyirira mpozi Sakozi kyabadde njagala abantu basobola okumala empaka zino nze nja Dr. Hamza ajje nga we yajja kushya honorable Geoffrey Lutaya ajje ne kuyaja tira ku Serena agulete batule wali ne mwami Kenza atule wali tulabe oyaga kakasaji abalayi basa Hamza Hamza senda zilina kati senda zilina mwembabulire Madam Fiza jamuguye mbabulire ngojeko lula ya mwami Dayasi jagambye nti ne campus nagira ati naye musajja Kenza anyirira Kenza musajja munyirivu ate saagala muzala we musajja ayimiridde anyirira ateredde Hamza ayambala bulungi kwani ani Hamza anyirira kyekisooka kya byonna Hamza ayambala bulungi ate Kenza Kenza yambala bulungi sebo Kenza engoye ayina nyingi gyatereka engoye akwata yanzibiriza Kenza omwambazi sebo Kenza designer Kenza yambala bulungi mumpulirize Kenzo from day one abadde bagiyita batya abadde trend maker mu ngoye ezimu okimanyi abadde trend yes obupale obuno obuntu bw'okumutwe yagala kulaba bitusi babugize owero okufunyako wana emikono he has been a trend maker bannange wardrobe ya Kenzo tekisi yakwogerera abadde trend maker kati ate nze nganze yaleese omulala twanganyiza kwogera nemulipira tewanize kumanya nabagambye engeri gy'alina engoye nyingi aziteeka akwata yazibiriza olujja lwayambala kati obalumbiga n'okukwatagana nakuba werewo waliwo lwakubangala era oyo oleese waki katuve ku kamera talina mutanye mutolo wali Faruka nkule kintu Ejero mochi. No, olintu byale mama. Nedda. Nema dero. Nedda, politi. No. Kadinze. Nedda. Faruka katika mboze. Buli gono osanga ngeranda nagama wanjogedde konga tumuleka. Nedda. Nema yangamba mwana mumujonke. Boda bwatujja ne kuno. Ate kati yalowooza nze. Lema lowooza nze abaseti. Nebwe tudda mazima nga si kujonkera
gundi amuza mulabaddi n'omugamba nti namulabye ku Lwokunani n'akasanirizo amuza alabika lunaku lumu. Yes. Okujjako nga mwamulabawa okujjako nga twogera ffe bye tulengeddeko ku olwo naye kati omuntu nga Kenzo ati si ye alabika era osobola okwogera ku nnyambala naye diri olaba amuza ng'omusajja wuli agambye nti ze namulaba ku lonki ya Mwami Lutaayi siddangamu nakola ki nakumulaba. So nze ndowooza tuleme okulimba twogere ekituufu tyamuza lwe mulabyeko anyirira oba muza lwe mulabyeko aba n'akasanirizo ne bw'ogamba lunaku aba n'akasanirizo biki omanyi Baluku muganda wange kyerabira kati kankubuuze kale lw'omusanze aba n'akasanirizo gwe n'ogamba ndi mukaseera nze bamusanga kambuuze nze bamusanga leero ng'alina akasanirizo ne contractor ne sipule nandi wulira n'enkya ne gundi n'amusanga kakitegeeza aba ate n'ekirala buli muntu alina ky'atambula nakyo. Nze nali ndabye oba ono nga ye bukaseera aba n'akatambaala engatto yo nga kaseera ng'agikubako buli muntu aba n'ekyatambula nakyo teguba musango. Mulina abaga nti obuyonjo bwe ate musango nti ekireva abeere nga kisosomadde ng'ekyomusajja asembayo eri. Ekituufu kiri nti olaba Dr. Musa musajja muyonjo afanana bulungi. Okiwulira musajja muyonjo afanana bulungi era nfanana yesikiriza bangi. Ate ne Kenzo musajja muyonjo afanana bulungi ate Kenzo alina nakalaka gatako. Kenzo ali handsome nnyo kwani nzo okusinziira bwendaba abalala banambuulira ayinza okuba asingako ku Amuza. Yes, nyizo kikugamba bwente mufanana naye nga abantu bano bombi bantu abagwanidde mufanana yaabwe abagwanidde omukyala bonna be yali badde yeegwanyiza mu bombi ngambye bombi bagwanidde omukyala bombi be yali badde yeegwanyiza era kikakasa ekyo bwe tutuuka kulema bombi yali abafumiddwako. Ndowooza no naye nga tubagamba immunity Rema agenda kubaawo kyekyo Rema ate ye muyimbi asinga okuba endongo naye nga Madamu Fizzo gulira abantu tiketi basobole obusanizo ate bwaki ndowooza Kenzo bagambye bamukuba ekikono NRM kiri kiti ekintu agamba ekikono kiri ku NRM kinene naga yatuukawo before nga ateekeddwa okuperforminga juka weba gundi Mama Nabbanja wa mu accreditinga yayina okujja ku stage kuba accreditinga abaali bakoze nnyo okulanga campaign zino zibaawo erinnya lya Kenzo lyalimu era Nabbanja yayimuka n'amwogera mu kuyimuka omwogera teyajja ku stage naye nga yaliyo backstage kati naga yatuulaawo for long naye nga tewakola kiti wali amufako ng'ebikono byatandise dda abantu bonna ne bayimba bw'ajja okuyimba nga yakatandika tanaba kwogera bizibu by'abaana b'e Kawempe nga naye agamba eri yali atudde already ebikono yali yabiwulidde nga baabikubye abantu kuba agamba bw'atuuka ku ground bamobilizer b'e Kawempe bonna kwolwo olunaku president lwe yajja baabazza mabega bantu bonna be mwalaba mu maaso baali bavudde eno buvi nga abantu bagamba yife tubadde tuteeka ffe tubadde mu nteekateeka naye batumye ki platform kati ekyo kyo n'akiwulira n'agamba n'amanya nti ekikono already byakoze eki kyatandise dda kati ye bw'alinnya ku stage ne bamugamba nti nno kabakuolimba lw'eggwanga president ayogere yamanya president wamala okwogera agenda bugenzi tagenda muwuliriza kyekyamuletera kuyimbira president yali azze yagamba yali ataze okuyimba abo bantu be yali ayimbira naye yalina ensonga ze ez'abaana b'e Kawempe abaludde ebbanga si presidential advisor anti buliriza era nakyo twakimubuuza nti lwaki tozitwale nagamba ekifo kye yalimu abaana bawo be baali beetaagwa mu president awulirize ebizibu byabwe naye nga bano tebabyogedde bo beekuutira kadingidi kati then kwe kulemera ku stage era agamba muno omusajja yajja omujjayo wa security wokitoki yawulira nga boogera akasajja mukajeeyo abeka Wempe bamusangawo bimugamba abeka nati ndi yajja before ne bamubuulira
bino njogera bya Kenzo si byange njogera bya Kenzo kuba ne video nagikwata naliwo okitegeera kakati agamba ye wajja before n'atuula yawuliranga abantu boogera n'abaamutuukirira ne boogera nti baba mu mukisa kyokka abagiva mu gundi ewalala yonna be baagira yes ne tumugamba naye ate olulunkana kinga wakamala okulaba president nagamba nze tekyali kunze kubanze wenjagalira mulaba naye ekikono ekiri wali tebakkiriza muntu yenna kumusoma kuba bamanyi bajja kwogera ebikyamu ebiriwo kyovola yagamba akasajja nviira ku stage yange naganze wembera ku stage eba yange tewali akkirizibwa kukola ki nejjukira wa maaso yali agayagala mufumujja kyokka yasemberedde Katonda okitegeera kati nga tekibawulira kyekisaana kati jjukira amaaso yali agayisiza mu Senninde aludde muki jjukira Senninde yakola announcement ye yamikola announcement aveeyo ye yagamba Kenzo vaayo bw'alemerako amaaso yali agayisiza mwani kati ye president yalaba gundi eyo gundi tragedy kati ye okubanga agikkakkanya bw'amala okwogera yagamba Kenzo ajja amuyimbireyo oluyimba lumu awo wenyini yamuyita namugaa jangu onyimbireyo oluyimba lumu kati ate yasajjula byonna kuba yali alina kumala agende bugenzi kati ekyo Kenzo naga awo nayo yabakubira waggulu nnyo nagamba gwe president yali agenda naye yandrecognize nagamba nkomeyo gwe yali akikoze kwani bwamala okwogera biki nagamba ye talina buzibu na security naye ebintu ebyo by'okumumanyira nti nno bikitagenda kubikkiriza nagamba abasajja bakuba ekikono mu liiso ne bakuba ku mimwa ogenda okuvayo ng'ozimbye wenna kati ye obuzibu bwe bw'abano bakada benaremu abakadde balowooza nti bakabi balowooza bakabi nnyo mbo bategeera nnyo okusinga bba abaakajja tebagala ashayininge abenaremu tebagala Kenzo ashayininge David ekikono anti okiwulire wammwe bakimukube akati Kenzo njamenti awo yayingira mutolo lwa byanfuna naye ekirungi ekiriwo nti negye yava tebamugoba wala binyinyitidde nnyo asobola okudda muziki asobola muziki kana kamwanyi kaliwo kamwekiiseemu nnyo kamufuukidde akagumba k'ebigere akagumba mu bigere sakozi Kenzo kino kyagamba era azze kwogera abantu beekawempa alimba ye mwogezi waayo gyakulembera just ate n'ekintu kiyakoze ekyokukola conference kyadde kikyamu ate yadde akola yaki kunnyonnyola ggwanga lyamusabye eki Kenzo ekiro kiri nti yali azze kuyimbira President Museveni oba bantu ani yamuleeta simanyi agamba bamusasula simanyi yamuleeta kuyimbira ani ajayimbira abantu anonyeze ne kada we nalemu akalulu kubanga wabanga ali azze kuyimbira abantu lwedde baaliwo to yali agobye bantu President Museveni nga wagambye nti wayagalira amulaba akola appointment era naye agenda amuyimbire kubanga yagamba alwawo nnyo okumulaba okumuyimbiramu kakate mu interview mpulira omukulu agamba mbu yagambye wayagalira akola ki kitegeeza ali mutuufu ku stage yagamba alwawo omulaba kakitegeeza asobola okukola appointment n'agana n'amuyimbira ekiriwa alwawo mulaba nti ate wayagalira amulaba kyegge nti yeekuba ekirala bw'abanga Kenzo level gyaliko nga wayagala omukulembeze w'eggwanga amulaba ate nga Kenzo kituufu yava mu ghetto kati bino biggwamu bino ebya campaign zindowooza nti Kenzo yali kukola president yagenda ekawempe ng'alumya abaana b'ekawempe n'awuliza ebirowoozo byabwe n'abitwala naye guli omukolo gwali gwa President Museveni nga zze kulonyeza mubaka we Kalulu sikuwuliriza birowoozo ono yagenda okubireeta gubaali banonyeza akalulu nambikole bagenda yali ateekeddwa okubyogera si Kenzo ateekera kutwala by'abayimbi kakati atayagala kukola ebintu bimeka ayagala n'ebyannambi abitwale ate n'ebyabayimbi abitwale kubanga yagambye mbu yawulira back stage Senninde ng'abantu boogera mbu simanyi tumaze okukola batugobye abaana b'eggetto bali bubi simanyi amazzi tebayina
kati ogw'omulimu gwa Nambi si gwa mwami Kenzo kyaba ateekeddwa okumanya. Kenzo atwala biki ewa Museveni? Bizibu bya art, bizibu byaki? Kaakati ye wembulya mbu ekifo kye baamuwa kubanze saaliyo mbu baamuwa ky'abayimbi. Neera mu Kawempe mulimu abayimbi. Kyabannabitone. Anti yeti ate kukyaba siga yagamba ti ekindeese wano nze kulya ku bizibu by'abayimbi ab'e Kawempe. Ekyo kyandibadde kyanjawulo. Naye gweoyimira ku segi n'ogamba nti abaana b'eggeto yessaawa mweyagalire aba mu ggeto mweyagalire mu President Museveni okuba nti waali ekyo oba olimba. Kubanga singa Kenzo yali yagenda olubereberye we yaviirwa President omwezi gwe gunyini Kenzo ya meetinga President. Bali abantu bangi n'abalala bagoba ku mulyango katubalike. David njagala tugende mpola. Kenzo Kawempe yali azze kuba campaign, yali azze kuyimba, yali aleetedde Museveni birowoozo. Kiki ekituufu? Kenzo Kawempe nze mu ndaba yange yateekeddwa okuba nga azze kuyimba na kunoonyezaako Nambi Kalulu. Kugamba bali abaliwo nti bassebo ne bannyabo ekibiina kyaffe kya NRM ono gwe kyawadde bendera yebizibu byammwe era bizibu byammwe byonna mugenda kubikwasa omukyalo ono Farida Nambi gwe mulimu ogwali era amalaga nti abaka parliament mwenna abali wano ekituleese wano kuloweza mukulembeze kulonyeza MP wa fono Kalula era nti nzeere nkya sigenda kuva wano ngabule saha yagamba nzi wano sigenda kuva wano nakusula mu Kawempe paka nkya akulukamala kuggwa kuja atekeroga nti ekituleese wano ng'amaze okuyimba kunoonyeza Farida Nambi akalulu naye tukuuma akalulu tukuuma emirembe tetwagala fujjo paka akalulu nga kawedde. So sikugamba nti abaana b'e Kawempe abaana b'omu ghetto yessa mwenyumirize mu ghetto President Museveni ali wano ng'alinga nti President Museveni alaze ekisawo kya ssente abawe kubanga alina ne beyagamba beyakuŋŋaanya wali mu Kisenyi n'abaga bagulewo akawunti abatereko serabo emitwalo 3 President Museveni wano ndoza nambe ensonga za Kenzo kakati muba mukuba ekikono kakati ekizibu ekiri mu NRM kankikubuliro lwaleero bw'otuukira President Museveni banga zizo ogwa Nagomola waliwo abaateekawo awolayini kasita obabuuka ng'owulya ekikono kye bayita ekyaddala era kakati gwe Kenzo kino kyolaba afulumya wano kitono nnyo ku kiri munda kyasirikira Kenzo si yali ayimbe Potoliko nkugambye kyolaba kino kyafulumya kitono nnyo ku kiri munda kyasirikira Kenzo kati kyatulaga wano Kenzo yabadde tazze kuyimbirako Nambi yabadde afuna lugwanyu walabira ku President Museveni ono senior president advisor anti si yasoose ne Catherine yali nyampaka Masakeri okugamba nti nkunoonyereza emyaka era naye yali president advisor wa ku mikolo wa kutayiza Catherine yali nyampaka Masaka kakati batuka time ne bakuletera wa ekintu nga tokyaswa kumulaba kati ate naawe abadde agamba nti nze nyina minisita nga minisita oli osigala mu kifo ayina okugondera bano abataddewo ekikono nga naye atya basenninde nga naye abatya n'agamba wise kakati Kenzo y'engeri gy'alinamu ekibuli n'agamba nakutayiza kuki ne kulukunga n'okwagenza omutayiza wakiri ayogera awulire kubanga ye Kenzo yalaze specifically ebadde zikuyimbira President Museveni era yagambye kansooke muyimbire mutalabika alabika kitegeeza waligenze lukuseti n'omuyimbiramu abuyimba olwiro osobola okumukokeramu babeera ne talesi kansooke muyimbiremu kuba takola ki kitegeeza talina mukisa gukola ki gumulaba kakati wano yabadde ayagala kuyisaawo obubaka bwe okugenda President naye obwatuuse nga kutakazindalo bana bamukuba ekikono bategedde ayinza okusabuka kyava bamusindiki kyova olaba nga Senninde yakutte omuzindalo ayimirize Kenzo mu maanyi ge oba waliwo obusente bwe bamublockinga ayimirize Kenzo maki mu maanyi ge kakati mu kunyiriza mu maanyi ge ekyo President yabakiraba yiyi tamala emirundi yagamba bamukuba ekikono President yamugamba nti omanyi nti obusekerezi bukulidde owedde naye nga agenza President kulipotinga n'amugamba owedde dda Kenzo bamusetinga mu time yemu n'oluyimba lw'eggwanga bwe balabanga azze kubanga olede yali ku time table yes kakati
kiraka abamute ne bajjukira nti wano wakoze ensobi ne senira yinzo kwa yawe wa order ekyo kyokoze tabbo namugamba Kenzo toyimba bakolo yimbe kwa mukulembeza akoleki agende okiwulira n'agamba ali ndeko genda nze naze kuyimbiramu ye talabika owulidde Kenzo mu busungu wayogera ekigendererwa kye ekitufu ekyamutwala Kawempe kuyimbira president wawulyako ng'asaba akalulu kannambi yakayana ku bibye era ne basindika omusajja gwe bayitwa SFC era kutte kiredio kolo amujeyo n'amaanyi omusajja mu kutuuka omujjayo Kenzo olaba manyi Kenzo kyemumanyi kali short tempered mu kintu ekimujja kuba yakudakiika eyo ebiddako abirowooza luvannyuma naye yakamala ogenda okimayo copyright gw'olaba yakagenda yagijjayo kakati ebintu omuntu abaira nga mu recording ebintu olowooza ekyereero nolowooza n'ekyenkya okiwulira kati kiddawa kino anti President Museveni ye muntu yekka alonda ba presidential advisors naye ng'abantu abo talina waliweebuuzaako tebalina amagezi ge bamuwa naye ng'ekimukozesa ekyo aba akimanyi nti kati President Museveni ne NRM bakuba kaliya ya Kenzo bwe bamala bagikuba kuvaawo kubanga kaliya ya Kenzo kuyimba kubeera mu bantu okitegeera bwe bamala okujja mu bantu wano nga batandika okuzizika tebalina kye bakuyetaaza nga batandika okukola ki era kye bamukola kati balaba Kenzo yakuba kololo n'agijuza bamujjayo ave ku saidi y'abantu bamuleeta bemala okakasa nti kati afuuse owaabwe abantu batandise omukyawa nga batandika okuzizika kati bamubira ku stage zaabwe ate ku stage zaabwe nyini kwakomerera yali ajja ne bagamba nti Kenzo oyo kaalinnyeeko kati kubakomerera tebaagala oyimbe na kuyimba ontegera kye nkugamba kakati nga bajjako Kenzo bwe bato naye Kenzo njagala nkugambye kyafulumya kino kye tulaba kitono nnyo ku kiri munda kye bamukola tuli Kawempe tutandikidde wa Kenzo naye sakozi kiba kirungi nnyo ebintu ne bitunuliranga bwe tubiraba oba ne tuyiga okutambuza ama nti olaba omuyimbi yenna singa bamugula ku mukolo wabaawo omugole gwazza okuyimbira era singa otuuka nga omugolo yakoze eki agenze bayinza n'obutakuwa ki sente kati Kenzo amazima amatuufu yali azze kuyimbira President Museveni si bantu baki bekawempe oba abantu bekawempe naye nga ne Museveni akola ki wali kyekigambye nti omugole yenna oba omuyimbi yenna kati wano ffe twalina omuyimbi bamwita mu Rwanda yayimba nnyo toka kwa barabara naye ng'ebiseera bisinga era ayimba besijja akoze eki wali ngazze ate omuntu yenna nga munene mu ggwanga abantu balina bwe bamutayimingira n'agamba nti we naagenda ku Serenene nga Nantonga ayimba nja kudde emmanju eno wanaaba afuluma muteekaawo mugambe bye nali nkola ki nina omugamba ennaku ezo waddewo omukolo gw'abakyala gwaliwo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ogwokusatu waliwo omukyala yavaayo n'agamba n'afuna akazindaalo n'agamba President Museveni essente bazibbye kwata ababbi naye nabano bennyini abamuwa akazindaalo bakwata ku mutwe kyengezaako okugamba kiki nti omuntu waliwo w'obeera ng'omuntu olina byogenda omugamba naye amazima matuufu nga tolinawo ojja sakozi ng'olina kuyimira wali n'amala emboozi mu kati ebbali n'omuteegaawo n'omugamba byokola ki byomugamba kati ba president ebiseera ebisinga ti abantu bamugambira nnyo ebintu ne bamugambira awo era tuzze tubiraba ne bamugamba essente z'egindi bazibba namugamba nti damumpulire bazibba waliwo ne boolaba nga badduka nga batwala obubaluwa waliwo yalabikiddeko mu katambi yabadde amwagala ne babakwata kakati ebikono bibeera nnyo awo mu bantu waliwo ne bateeka ku mikono ne bagamba oyo gundi tajja kwogera kubanga bw'anaayogera agenda kuyitawo ayiwa omulimu nga bw'oyogedde so kati mu byobufuzi ebyo byonna bikola ekikono kibeerawo naye Kenzo kyalina okumanya nze kyendowooza kwe kutegeera nti bannabyafuzi bonna abazze babeera ne Mwami Museveni tebakyali naye naye ng'ebiseera ebimu byavanga ku bikoneera
bamanyira obutwalingana bagamba oyo gundi ayogera bwati oyo gundi yagambye bwati kakati mu byobufuzi mulimu nabwo okusika omugwa omuntu okuga nti agundi ajja tubbako show olabira wano ku Bobi Wine gwe tulaba abantu bagenda ba Bobi Wine nga baagala Bobi Wine nga wali abalabeko nga Bobi Wine wataabeeyo tebajja kgenda naye bamanya ni Bobi Wine wali ng'omukulembeze balina okugenda beetege era mu campaign bakola ki babeerawo teri muntu asanyuka abantu bano batandise anaabasobola bano abantu ekikulu kyekyendabalo abantu balinamu era ekikono kyesse naye tebakola omulimu gwe gumu omulimu si gwe gumu omulimu gwa Kenzo mulala ogwa Senninde mulala n'ogwabala mulala kubanga omulimu gwa Senninde owira omulimu gwa Senninde ye mobilizer wa NRM gwe mulimu gwe ate Kenzo omulimu gwe muyimbi ajja nga Senninde amaze okumobilizinga nti alina oyita Kenzo kati bayinza obanga ndooza balina bulezi fitina ku buli omu naye nga ndaba emirimu gyabwe tegikwatagana buli omu mulimu mulala naye nze kyemmanyi tagenda kumalako nabo olw'ensonga nti abayimbi bano bozza obatunuulira wano waliwo omuyimbi era bamuwa bwa advisor navayo naga nti NRM yalonze omuntu abadde bikonwa byereere mwakiwulirako omuyimbi oyo ali mukyala navayo naga nti president yalabye nze ebyo bikonwa bulijjo byabeera nabyo bikonwa byereere naye ebikonwa byamufukira ebikonwa nakati okulaba mu 7 pozi nga yesudde mu luguudo lwa kusawa ya Queen omukyala oyo bwagenda ne yesuula mu luguudo wali mu 7 gyasalinkiriza eriwa asalinkiriza ennaku ezo express eyo gyasalinkiriza pozi omukyala oyo ng'agenze ne yesuula mu luguudo oyo sigundi temutomera ate ne bayinza omukuba emigo naye takyasobola kulaba mwami Museveni kubanga yavaayo n'agamba nti kakati ze kyengeza kugamba nti bwe baba bakwadde ekifo olina okukendeezaamuko kasipiidi mulina okukakendeezaamuko kyemulina okumanya naye omunaalemezaamu ennyo abantu abo ebiseera ebisinga babakuba ekikono era kyova olaba Kenzo muwadde ekyokulabirako ate olino yalina mukyala nga n'okumujjonkera bamujjonkera ng'ebiseera ebimu alinnya ekitanda naye olaba bamukuba ekikono okitegere so kakati nze kyendowooza nti Kenzo agende ng'osekaseka naye bagenda ne baba obudde bwammwe ne boogera batutegedde omukulu olina okwogera tutegeere n'abalabe basobole otegeera yali alinnya ki ne bakola ki ne bamukuba ekikono basi namalayo ne museka kyekizibu kyemuyina Faruku Kenzo kyalina okumanya aba NRM erina abantu bayo abasookeri abalowooza mbu NRM yaabwe bwekiri ekyo okitegeera kati ekyo Kenzo alina okitegeera azze makungula okitegeera asi makungula kubanga nakati yakyali kibyali kibina okusinga wekyali kati mukyo Faruku ebintu bino biba bwe biti nti Senninde bano tebakkiriza muntu oyogere kintu olusi kyosanze ku ground ate babadde bakyalinamu n'ekyekanga ekyoli omukazi yagamba president sente z'emyoga tetwaziraba sente za parish model tetwaziraba abakazi ab'amaanyi waggulu sente bonna boolaba b'amaanyi bewakwasawo waita obasiba kubona inaweza federation yali ayino receiving ayinzo byogera oteka kyamugamba kati omukazi oli kunakula abakyala muganda mmalo akwata talambuludde byavayo n'abotola nagamba sente mutugamba sente za parish model teziriye ez'emyoga tezajja waki muzeeyi tokwata abantu abo n'obasiba era muzeeyi yagamba ekintu kimu enamba yo gimpandiikire era muzeeyi alina n'abantu oba lwalukwolwo byagamba abo mubakwate mubateekaawo nze nsalawo baŋŋenda nabo obambata kati bano bamutyono nteka kyamugamba kati mukyo ate njagala okukkiriza Kawempe oyo yali mu ssente nnyingi bamutaddemu ssente nnyingi mobilization ebadde mu ssente kati atajjukira nga Kenzo atuusa awantu muyimbi
waliwo abayimbi ba upcoming n'abalala abantu bokukyabagamba katugendeka wali Kenzo tumbulye bitubaddemu wano batukozesezza twafunye eki okukyegera kakyekke baga nti yatugeseera abantu bokukyana bamugamba ffe tubadde tukunga okuva akalulu kano bekatandika niraba gye tutudde batukweka mabega ya stage abo badde tebanoonya kalulu bali maaso onteka kyamugamba kati Senindo ono jukira bwaba mobilizer kitegeeza gwe wawa ensawo yaki kituufu kati byanfuna byebera mwene alemu onteka kyamugamba kati Kenzo bwe bamulaba nga anyumyako kwa Seninde teri mwana wa Geto agenda kunyumya na Seninde amugambe nende oza bonna ba mugati Seninde mugati ne Kenzo yabadde ayagala mugati kati kyamugati nga tukijjeeko kuba kati ku stage yawe tanonyeko mugati okutegera naye teri muntu wekawempe agenda kwogera na Seninde kuba tebamumanyi bageto yuti tebamumanyi kakitegeeza mu Kenzo bagamba naluddewo nnyo natuddewo ebbanga kitegeeza mu bbanga eri kitono nnyo yalabye ku bavubuka abawera 10 abavubuka be bano baseninde batasasudde be bano baseninde basuubiza okukolera sako nga tebateeka musene naye nga Museveni yazikola ki yaziweereza be bawadde sente z'okunoonya akalulu kawempe abavubuka ne banoonya akawempe nagamba mwe nafuna sente nga tebanafuna sente obedda be banyumye nani kati Kenzo ozze ku stage kwa stage eyo giraba Faruku buli omu abana obudde bwagenda okukola ki kitegeeza nti Kenzo obudde bwamuwa bwebo nga President Museveni atuuse bagenda okitegeera nti bagenda otuula ne balaba nga information gyafunye ayinza okudda ku stage n'akola ki kubanga Basenindo de bakola program lwaki Kenzo tebamuteekawo nga obudde bukyali nga Museveni tannajja otya ngamba nga Museveni tannajja basi balina okusooka ku Kenzo n'akola ki akube naye bamanya nti Museveni wajjira wali Kenzo bamu kubagenda okukola ki kitegeeza buli gwe bawo omuzindalo mu time ya Museveni balina okubanga bamumanyi otya kyangamba nti mucho kali mwamunga nti Museveni yali agenda ate nga Museveni yamala naga nti muwe Kenzo nyimbira yakayimba katono nnyo nze male olimba luganga lebakuba Seninde yali alaga nti balukube president agende anti kyembagamba era mwe kiki balimo otegeera ate mama oduka Museveni agamba omukulu bamuleka ayimbe oluyimba andi mwe kyembalaga nti kuba Kenzo yayimba nyama ne bakola olimba lwaki Museveni amusaba anko yimbamu ntya kyangamba kuba kati Museveni nga ye yategeera nti kati omulenzi kyebamukoza ekikono kiyitirivu ena press conference gyolaba Kenzo gye yakoze mwe mugira bange talina makulu naye yina yadagiweereza mukulu eba etambudde tibankuba atata bankuba oteka kyenkugamba era bw'obeeraawo osomuga nti jangu ku mwenda tulabe oteka kyenkugamba kati Faruku n'amalako nabo bo nga bo tasobola kumalako nabo kuba yeebuuza abasooseewo tasobola kumalako nabo naye alina okulwanira ate era Faruku si mutamalako nabo nti olina balekaawo kuba kati Faruku abantu abo balaba nti Kenzo bwe yandize n'agamba nti sente z'abavubuka eza sako tezaatuuka kyali kibakuba kati bano Baseninde kye baali batangira Museveni ave ekawempe nga takiwulidde gweomusuubira kuddamu ddi amanya mu sente z'ekawempe tezaafunika kati mukyo bano Museveni President Museveni kye yakola yafuna abantu be abali awo nga bo bamwefuga ne bamusigaza okitegeera nga be basalawo jangu gojja kumulaba tojja kumulaba omu yagamba nti abamu bagamba nti bakuba ne sente Faruku nebagamba nti sente Museveni yagamba genda funa milioni 5 kasita Katonda akuvaamu n'ofunako 10 oba togenda kukola byoyagala bireke ndowooza tugende mu kalulu k'ekawempe naye nga Kenzo nze ninga mugamba nti abantu bano tobayingiramu nnyo tobayingizaamu tobalemezaamu kubanga they are not easy ku bintu bya wano anti tebaagala mmanya ndowooza Dasi tugende kawempe mu kalulu akalulu wakalabye otya ani yawangudde akalulu gwedde buli omu amanyi yawangudde ensi yonna yategedde omusajja yawangudde wakwadde nga fomu zibadde bazikasuka eno wansi naye nga abaana bebazimulisa ne bazijjayo bwe bazikasuka oli bw'asoma ezikyali nagamba awo talinafunawo bululu 4 muddeemu ffe tulina ano kirala omusajja n'agamba leeta olupapula tulabe bagenda oluleeta n'addamu n'asoma entuufu nti oli yafunyewo 15
okuva ate okufutyanka kwabadde nnyo ku electoral commission n'okusinga ewalala wonna obululu we baba basaanukula egundi bajjako bino kati eyo okyali ku ground kati nze njagala wano ku electoral commission badde basomera ekiro nti ono afunye buno omusajja yakutte olupapula n'alujja mu kaveera ka siiru n'akwata olwabadde wano ne bamuwadde n'alukasuka niwabaawo ayita emabega n'alukima n'alusikayo aba awetawo ati abana ne bamugamba zzaayo olupapula olwo lwojjeeyo lwe lutuufu ne balukomyawo ate akalubade waliwe badde bakabbira jjukira tugenda okuva eno ku ground okubukuŋŋanya nga bamaze okusoma nga buli omu arekodinze tugenda otuuka eno ng'olwedde abaana empapula batandise ozisikamu we bazisuula wabayirawo eno ali ku standby azikimayo bakoze platform ye kati platform ng'ono omuntu ali wansi emukoma wano nga bw'afukamira oba tomulaba kati ng'omukono gwe guyitamu ne gutwala empapula kwe batudde abasoma obuno afunyewo buti nga waliyo omuntu kati ng'ono alugira bwati n'aluta ne lugwa kati oli n'alubaka mu kulubaka n'ayitamu nalwo kumbe wedda balaba era wedda bw'osoma ebitufu ng'agamba naye ate DRA fomu gye tulina eyaffe esoma bweti evudde ku ground gwe lwaki jangu tukakase kati nga bw'ogenda weka bakuvuvuga kati nga olina okugendera kumugenda aba era wedda lubonge yawakolera ennyo era gundi nalabye gundi ani kibuule ne odoyi we bamaze okulangirira gundi etanga odoyi we bamaze okulangirira omuwanguzi bazze ne bakwata lubongeya ne yani ne gundi mungalo ne bamugamba mutubonye nga balinga bamugambira ddala mutubonye kuba wedde strategy babadde nayo nga balina omuntu adduse empapula addusa kabalemeredde bulemerezi omukazi oyo namulabye yadde babegaawe kabalemeredde bulemerezi kuba wedda akola kyo azibba wali emabega ng'omusajja asoma munyivu nga tugamba waliwo bamukubye oluyibifo nga munyivu buli wakasukopa wati ng'anyiiga naye omusajja lwaki anyiiga batukumbe wansi alinaye asoma empapula naye awo mutandikidde eri ku mutwe luswa owaayo abantu beekawo empendooza yagamba ye yali ku ground saategedde ndooza tebaamulaba ndooza yali underground teyali ku ground tebaamulabye tebaamulabye kale ate ne Sadat yali abagambye yabaleetera copyright naye ndooza si gye badde beetaaga kati tebaamuwadde mu KBS yabakuba yagamba ngenda baleetera copyright kati ndooza si gye badde beetaaga ye ne batamuwa ye gundi agenda mu kooti agenda kujulira Moses Nsereka agenda mu kooti naye ekisinga eyaluswa muki mu byobufuzi kuba tulina ogikuba yenyini yajettira ebigambo byabadde ayogera byokka byokka okujja independent kyani badde naye ebigambo byabadde ayogera byokka bibadde tebiina omuntu yenna tasobola kuddamu kumwesiga ebigambo byabadde ayogera byokka ng'omuntu naye nze kyensinga kyanjagala ogenda okusooka okuvumirira ennyo kibadde bwe kiti nze nalabyeko omwana era bamaze mwetegeeza ne bamanya nti nno ono muntu waffe okumuleka omukuba solido y'amasannyalaze kanale tugume yakoze bw'ati tokikola omusajja n'amutunda n'agamba naye ono omuntu waffe naye omusajja yagaludde ng'agenda kumukuba bo baadde gukasoba nti munnamawulire kanale tebamukubye bamaze ne bamuleka omusajja yagaludde bw'ati n'amukola bw'ati kati ndunduza mu kumwetegereza n'ategeera nti wedde ono state agent n'amulekera n'agenda mu mmotoka n'atandika ku reportingira mu mmotoka journalist state agent no he has been to kugundi tukuchi yes nga oyo takonkona ne president era ne rumu yali interviewinga uliriza kiri bwe kiti uliriza ngundi yagenda okola interview ya president Museveni n'atuula ku one on one na kati nga bino byoga tukatuyite mu president Museveni routine ye n'amubuuza president Museveni mmere kyesinga okuwoomera Museveni n'amubuuza kyoga togimanyi ojimbuza togimanyi abera naye nnyo kati ekyo kiyamuddamu kyokka kitegeeza babeera bonna erewe eyo ndowooza yange si yammwe ekyo tekijja kukwatako ng'oba obuuzijjako ng'obumanyi nze nwe naye kyengenda ovumirira ki kino
badidde from kumacha we bakubidde bannamawulire okubajja mu kintu bakole bwe kimu nga we baagala ate ne baddira buli oba oli wa bulijjo oli wa kiboda ne babambaza uniform ng'eryeji y'amagye kati gwe mugamba UPDF yatukubye UPDF nevayo ne yeegaana negamba fe abaffe babeera neki n'amannya bano tebabadde mannya n'amannya kuki ku bifuba ne bakuba abaana ne bakubira ddala abaana ne babakubira ddala nga buli we basanga newokwata bukwasi woti kasimu bino bye weekwasa katuli mu namawulire nga yo kibooko ofuna ekibakoze kyadde kikyamu nnyo era zagenza okwera ssaawa 8 nga buli media house ewanise ku page yayo withdrawinze bannamawulire baayo ebajje mu field buli media house yawanise era twagenza okumaliriza teyaboyikotinze ekikola babiveeko ate kati babakuba bukubi kuba badde tebasosola anti kakati ate omunedda teri gulire lisinga bulamu bwa muntu ekyo bakitusomesa newobeera mu class there is no story worth your life omusajja waba kuba wasanze you withdraw era ne statement ne bazikola ne ba withdrawinga abaana b'amawulire ne babazaayo wa abamu nga bali mu withdrawing nga babanoonya they are yet to have a press conference akyali anti tulina bibiri akyali tebaddanga mukulonda tebali balonze Lukunda akyali oba osobola okukubira Mathias mukubireko naye nga kyabadde so bad David tuliwo tuli Kawempe kabaleme nave Kawempe sawa zalinganga ziyingiremu naye abantu b'Ekawempe bali bakedde nga bagenda kulonda abantu bayagala bakire balonde bagende bakole ndoza kumuninga abalondesa ebintu tebiriwo nze nakubanze nze navayo nga ziyingiremu bagende Kawempe sawa zalinganga mwendeze ekiro mwenda Devicom Ekawempe wajiyingira mwenda tongane mwabadde mu box era abalana basanga na mabala ningindanzi ngaje bali nimbeera yeeyu nekubira walingo ngaba basajja babakutte kati ata wenda kukubira awo erubaga gwe yasookawo kusegiri kakati wagendawo kiro nze andi mbazze sebaka wasala musazi wabambu wemba ate ko sagenda ku mubalo wala nyinabe nalikayo ukeka wempe nyinabe nalikayo nga gukutte kuva kulunde kuli nengaka ngendenze ngende kyali ntubero mu katutambula obuzibu obwaliwo oba NRM mu kubichazi yasoso okufuna singa abalondesa baakera ne baleeta ebintu abantu abali bakedde okujja okulonda akalulu kiringa ganga oyinza okuganduza kagerezi Masaka ndowooza gye mmanyi nambi yandibadde ali Busega nga Nalukola ali Mbalala nga tuddawa akasiko kabyokulondesa siyakakola ne kateekawo material ne balondanga ebaali bakedde okujja ku speed nambi yandibadde ali Busega nga Nalukola ali Mbalala yadduse dda nga tayinza kumusanga Nalukola yali akamukubi ate kano kandibadde kangi nnyo gwe kyoba omanya ana bali bakedde mu bungi abantu bali basazo bakere balonde bagende bakole anti tetwategeera bali bannalukola bali bannambi abakere anti katujajingire kumana abalonzo olwedde koba osinziira kuno koba osinziira abannalukola bali bakedde naye kambabuulire bannange mawadduka mawoyo abula mawalinga anti omwana yankulesa nanga owaayi ono chaliwo gobera naye batutte walukaka naye tumubagamba nga tumulaba ne babuuza mu mwaka zaki nga tebamulaba oba yayingidde toyo yabadde awo okumpi yangambye yetegudde mbweteguzi yadduse buddusi ekisooka kya byonna nze sakozina kino kyeneewuunya abaana b'amawulire bano nero lwakyoka nenkubuuza tebalina mukulembeze webiri ebitongole tebalina byakola era zo TV ezibasindikayo tezibasindika mu dairema ababasindikayo tebalina baana baabwe bo bayinza ganti kibali mu kukola baso kikola omwana wange
kubanga nze Sakozi buli mwetu ngasoza kubinteekamu baba kubi alla kanalabye omusajja yadaga ludde waya nga bagenda kuba oyo omusajja oyo yani yekalana eniyo oli yagambye amwache yeye muwache yagenda oli muleke naye Sakozi akalulu kano kadimu ebintu bingi nade mbuuza ku baana b'Ekawempe awo Kawempe ekisooka kya byonna NRM eveewo awo katuyeve awo esengukewo kati awo eddukewo ekisooka kya byonna awo esooka eveewo anti Sakozi nze kasooka mbaawo nakalaba ebbanga lyali mbazzemu wano mu Uganda nakalaba omukulu Moses Kigonga emirundi egi ng'asonga ku ssimu ogwasooka ku gundi gye twali ku Ddwa Kayunga kati gwe gwali gwasooka okumulabako nze gwe gwasooka kuba nali simulabangako mu bulamu bwange bwokka nange nali simulabangako gwe gwasooka ogwokubiri namulabye Kawempe era namulabye Kawempe ne ngamba la kati ekiri wano kibuuka egenda kulaya mbadde simulabangako mbusimanyi mbw azze kuba ne luli Nambye oyo muwala we yajja wano ne bakamukuba teyadda kati n'alyoka asaa n'agenda Kawempe naye President Museveni njagala awulize nnyo ebigambo by'omukyalo oli owa PDM wabanga ssente zasindika wano wansi ku ground nga tasindikira bantu be bazirye abana abantu abasiba akatambaala ku maaso zintu za government yanadde ekola kyekyo yanadde ejjawo okulonda 2026 soke tujjawo okulonda tumenti ssente bategenda okusaasaanyizibwa mu kalulu bazikolera mu bannansi ebintu oba bazimba enguudo oba bazimba amalwaliro bazimba amasomero kubanga Sakozi essaawa ya leero tugenda mu banka mu kabanga mpaawo katini nnyo oyakola budget yagudde Kawempe awo mu kaseera katini nnyo bafunye kanana 5 Nambye yadde kanana 5 kyenda musatu naye nga nalukoloma yingi ali ali mu kasanvu lusanvu kakaaga simanyi mmeka nga gyali eyo kakati wonulya ssente zagudde awo Kawempe singa babuuza nti abantu b'Ekawempe mwagala ki nti tulina mazzi nebasimbira nebazibowa nebafulira zitanga nebagamba Segirinya amalolo ge yali akoze tugaddaabirize tugateekemu eddagala tuzimbe n'amalala kyandibadde beta frakizavinga ekyo kubanga Sakozi waliwo abaana balinganga 5 waliwo oyo omwana Elisa emdizo teramukulaba oyo ono gundi owa Bobi Wine ogutegera kutera kyoba omanya ayitawa anti wano we wamenyeka wano oyo afunya buvune bwa bukadde nalabe ne Walukagga nalabe ne yayinako kiseminti nira kuba kati abo bannabyabufuzi abo bakubye Yurudamani ye bamukubye ebyaddala ne Walukagga bamukubye ebyaddala ko mwana w'amawulire gundi Lubowa owa Monitor yabadde narrating nti baba akabatuusa mu drone we bati baleeta gundi Walukagga bagamba banaye ndi meya nza abayimbire ekyo kyamukubiza ate nga buli gwe baleeta mwena mufuna round y'embooko kuba bo babadde bakabayingiza bwe batiye then we baleeta Walukagga waliwo akayemba mulamu waliwo omwana omukulu Josenji yagenda twali babbira obululu omwana wa NTV wa Spark walaba omwana oyo ngeje tebalaga katambi konna nga bamukuba twalina omwana ina katambi nga bamukuba niyo omwana akatambi kolaga akamulaga nga ali wansi olaba nga ali mu bulumi obw'ekitalo kwa mulenga omutwe olubuto wansi ensi kuba nezi ng'olaba ayayaana afa kati nalabye maama wa muliko olaba maama w'omwana oyo nolaba ne maama wa Machete maama wa Machete wamulaba kakati Sakozi ogattagatta ebintu bino n'ogamba nti lwaki gavumenti tejjaawo kulonda abantu basobola okubeera mu birembe kubanga olwedde era tebiyita kati Sakozi omukulu Felix Faiji yasooka nakola statement nga yeegaana abasirikale bana bajja ati naga ati babamanyi naddamu wamala okugikola kakati ate omuduumizi w'amagye General Muwoozi yena atisinga n'agamba abo bantu baffe naddamu n'akola ey'okubiri ng'atakkiriza abantu bano
era omunagamba kakati ate abasokokera poliisi balinde 226 kale kitegeeza sakozi 226 abantu bagenda kufa bufi. Alright, nambe obudde bututwala abantu b'Ekawempe mwe bali kulonda akalulu abantu ng'emitwalo 207 n'okusoba be balonze. Kampala mu abantu bameka bangi abantu balonze ate abantu abangi batalonze akati Luyimbazi Nalukola yakulembedde nafuna omutwalo gumu 7 mu 764 Farida yakute kyakubiri ku mitwalo 8 mu 15 kanana 5 kinda mu 3. Okay, oli gumu 7. Kakati abaddiridde awo mwami Luwemba abantu gwe bagala okuwulira abantu gwe basaba ku ground yajje yakutte kyakuna era yafunye obululu 2 yasinzeeko Khalifa aganaga kamu kuba yakutte kyakutano. Khalifa yafunye 2 mu 9. Kakati bobo tunulidde abantu twatuse ku ground nabereddeyo ddala konnyo nga tewuya nawe ngira kigambo Luwemba ngoyinza lugamba taliyo luswa ngoyinza gataliyo ebigambo byabadde bivuga mukama k'abantu nga bitambula 2 aba movement babbira Nambi Nalukola tujja mubeererawo katukamuwe abantu yote byadde bitambula zokusaba kukyanabe mu Kawempe omuntu yasinze okukulira okuvuganya no kucyankalanya akalu yabadde Minister Balam buli polling station gye yatuseeko yakyankalanya ye yasinze okukulira okudabankanya akalu ko mu Kawempe. Era babadde bayina abasirikale ababadde mu ngoye zaale yaffe twadde tunnyonnyola ba ku kyalo naye nga lwo n'abambadde obusaati bwe tukola ki bwe tulaba naye nga abokukyalo bakunyonyola kino kibinja kya gundi kino kibinja kya gundi naye nakitegedde akawungezi nti alien skin yagaana abaana bokola ki okugenda bamutuukirira n'abigaana bw'abigaana abantu abo abadde abamu abajja omulabako abo babbondi abaki ne bafunamu be bajjamu ne babatwala alien yagaana abaana yenga yeera abaana be tebabaddeyo era ye yabadde takkiriza kubanga kirabika yabadde amobilizinga bagumizi bano yabadde Balamu ate kira kati bazikwata na alien taliimu teyabibaddemu taliimu ekiwulira teyabibaddemu we balondere yabaddewo yali yafuluma alien yabadde na bano eggulo namulaba ku airport yabadde nayo kakati nakitegedde ne mmanya nti alien yakola omulimu omulungi era omuntu omulimu omulungi gukola ki gusiimwako yagamba sigenda kwetabira mu kudobankanya mirembe mu bantu b'Ekawempe ye ng'omuntu yagaana era ekyo nkimwebaliza yebalinyo yebalire ddala newankubadde waliwo abaalabiddwako ababeeranga ewera twatikitegedde nti ne bafuna abamu ku baana ababeeranga ewuwe ne bamobilizinga abalala naye bano wadde tuyinza kulaba bayibula kabaddiya n'abalala balinga abo ekyo kirungi nnyo webalinyo Nabukola ke yafunye ke katuufu Nambi ke yafunye ke kamujamu kati kyengenda okunyonyola nakakasiza abantu b'Ekawempe balonze Nalukola mu ngeri gyotayinza kunyonyola bantu kubanga newankubadde babbi okubba okutagambika kuba obutuufu bwa Nambi ayinza okuba yafunye obululu ndowooza 10 ng'enkumi ezo nya teyasusse 3 ku 4 ali wakati wa 3 ne 4 kyogamba akanana bampise mulimu empiso 5 zabadde za mpiso 5 za mpiso bamukubye empiso 5 gabadde manyi ga mpiso nti ngojeko amanyi g'empiso nti n'obululu bwa Luyimbazi Nalukola kutale senta babusudde wansi nga waliwo n'ababubbo butwala ne batalangirya bibaddewo okiwulira abantu b'Ekawempe balonze Nalukola mu ngeri gyesinza nakunnyonnyola kyokka ng'ate bangi babatisiza okujja okulonda abatakedde nga Mwami David bwe yagambye obudde abantu bali eri nga bagamba sina kagende okukola ki kunkuba akalulu katambudde buli omu nga bwe yakalabye ne twagezezaako okulambula naye ekituufu kiri nti bannamawulire bakubiddwa nnyo. Alright, kangendeke wa mawa tumalirize Kawempe. Kakati sakozi ze Kawempe okusinaba namulabe nja kutambulira nnyo ku kulungamya bange ebiseera ebisinga saagala nnyo kwawula yawulamu nenjagala abantu nga bano Baluwemba bayige n'abantu nga Nalukola bayige abantu nga Balamu bayige
Lwaki njogera ekintu ekyo nti akalulu ke Kawempe amazima amatuufu Nalukoola singa teyabadde na bamugobera kalulu teyandifunye kalulu. Nalukoola singa teyabadde na bamugobera kalulu ng'okugeza ngani Honorable Nalukoola teyandifunye kalulu. Singa tewabaddewo ttiimu ekolera wamu omwabadde n'abantu abagenze nga bo bagenze nga talina ku lukalala lwabagenda kakuuma naye nga bw'atunula agamba awo kiki obumu obwakozeseza mu kalulu ke Kawempe bwe bwayambye Nalukoola okukawangula. Yabadde Nalukoola tasobola kukwatamu n'akalu n'akamu kubanga nalabye wayiswa nga bode emugoba bwe muyisaawo bwe mutwala eri emisinde oba okyali awo Kawalya n'ayitawo oba okyali awo Nabukenya nga Balamu afuuse wakugoba bugobi. Balamu oba okyali nti Balamu ayisaawo awundi ate Balamu wuuno eno mu kiko awo ne muvaawo oba otuuka mu kiko ne bagamba nti ate Balamu kiko avuddewo kubanga obwedda yatambulira ku mmotoka. Okitegedde eza gavumenti. Kakati akalulu ke Kawempe ne kabeeramu okugoba okuyitirivu. Tiimu waake ye yabaddewo yakoze nnyo. Kubanga abalonzi bo babadde babalemesezza. Abalonzi abakedde ku makya balonde ebintu ebituufu nga David Komwada agamba babalemesezza. Kati akalulu ne kasigala kugoba bugobi. Okumanya akalulu kabadde kakugoba batuuse n'okugoba n'okukuba bannamawuye nga ne bokwata akasimu kubanga onookwata akasimu kajja kulaga ebibbibwa. Akalulu ne katuuka kakugoba bugobi kukabasuuza ng'era woolabye ne ku ssaawa esembayo envanyuma ku ssaawa nga 9 era olaba nawana era babadde nga waliyo abayisaayo ng'era walaba waliyo abakatunuulidde. Kati akalulu ka Nalukoola amazima matuufu singa tekabaddemu kugoba ng'abantu tebabadde wamu Nalukoola yabadde awedde. Naye nze njagala abantu b'NRM ebintu ebimu byesonyiwe nga David bw'abadde agamba lwaba teyakirambuludde nti olaba Akawempe oyo nze natandika okubeera nga ndi mwana muto ng'ekiikiro basibuli bamudde omutumba simanyi omuntu awulira nejja nebeera Salitifu Sebagala ebisanja meka oba 3 4 nejja nefuna bamunyagwa ate bamunyagwa tugenda kujanduza amamazo gisalamu kuba bakagisalamu eze NRM nga yo yalemwawo forever. Olaba yalemwanga luli ng'ekyalimu akendasi ng'ekyalimu n'akateetera naye kati Balamu muve mu kalulu kano banga akalulu kawedde bakubye abantu bali ku bitanda n'akalulu tebakakoze eki tebakawangudde tebakafunye baswaziza abantu. So nze ndowooza nti muve mu kugamba nti akalulu tukaagala ng'ate temukayina mubeere mu bitundu gye mukayina mubeereeyo. Ali naffe bano bannayuganda wano katugambe nti mu bitundu bya Buganda naffe tufune akalulu ako tukanyweze tukolere wamu nga bwe twabadde kubanga bakubye Hidamani bamutoolawo Walukagga essaawa eyo n'ayingirawo Walukagga wadde bakamutoolawo banzi nabadde ne Walukagga wadde bakamutoolawo abala ne bayingirawo n'ebyo oyo omusajja oyo Lubongoya ng'agobagana n'emmotoka z'amagye zino ezirwana mu lutalo nga ze baleese. So zendo emisinde bakyogerera esadduse omanyi bodduka ate bakwata olina kubanga musota olina kubanga musota ne weemulula n'obula kubanza olwemuludde bwenti nabadde naakemulula nagenza okulaba nga layini y'abakubi b'emboka ate abasirikale naye nze njala okutegeeza abantu nga baluwemba nze Luwemba sijja nnyo okugamba nti yakomyawo naye ndowooza Luwemba abantu nga baluwemba bagenda kuba bangi mu kalulu kano babamye kaadi mujje ate n'abalabi bano tebeesigika abalonzi kubanga abalonzi empaka gye bawaganga mu Luwemba oba simanyi naye enkola gye bakolanga mu Luwemba nagenza olaba nga talina kikalulu naye nze ndowooza nti abantu kati nga Luwemba akyali muvuka muto twandibadde tumwetaaga mu struggle eno asobola okukwata ekintu kyonna asobola okulwanyisa ejjinja asobola okulwanyisa omumwa so nze ndowooza nti abantu nga Baluwemba tetubakomerera bukomerezi naye tubagambe nti munne Luwemba oyize kubanga n'abalala katugenda mu kulonda
wali ogambye okolayo gundi yokulonda osanga ababaka nga bali batano bonna banupu ngekitegeeza nabo bajja kukola ki kuvaayo era bafuuke Luwemba nze ndowooza ekyatuse ku Luwemba tetwagala bajja kitegeera wabula tubakumeekume bakomewo nga Bugembe yagaa nti tewali muyaaye ensi yakulimbalimba so nze ndowooza abantu nga baluwemba nga bansereko bakomewo babasobola bafudu soja babereko obwe era nabagamba nalikola program naye bagamba nti asobola ekifo ng'osobola kya kansala genda ku kya kansala totutawaanya kugobagana na Balamu ng'ate tugobagana ne prime minister tugobagana ekiwanda tugobagana nani so bwe tunafuna omuntu omunga ku kyabadde ewa Luwemba ewa Nalukoola nze ndowooza sijja kuba kirungi naye abantu ba movement muve mu kalulu mumanye nti wano tekaliiwo wamawulire nga bakubye Balamu omulonzi nga bakubye kyekimwera manyi Faluku kino kansooke ntuuse obaka mu baana ba ghetto abaana ba ghetto mugenda kukozesebwa gavumenti ya President Museveni bamala bakozesa akalulu kagwa ate babasibe ekyo kibabeere mu mutwe nga mukimanyi nnyo ndi Faluku ekiriwo saawa zino buli alina akabinja kasobola okuŋŋaanya akaghetto era olaba obutakkaanya bwa Alien ne Balamu buvaawo wanyima abayaayi era bino byonna byolaba nti Alien simanyi ne baba bamukuba ye yabigaana Kawempe Kalifa mukwano gwa Alien ni agamba abaana be Kalifa tujja mwetondera tuleke abantu beKawempe bamalirize ensonga zaabwe ez'eKawempe era bino byonna byolaba biki simanyi Alien simanyi ye abagamba sigenda Kawempe era n'agamba buli mwana bw'oba omanyi ompuliriramu bw'oba omanyi obeera ku fangoni tunyumya tulya togenda ku Kawempe oba bwavu buluma okole ki era nakozesa obukujjukujju wali abaana badde babeere nga Scorpion Shaba Scorpion Shaba n'abalala abo Scorpion namukwata namugaa gwe vaayo era bamututte tewabaddeyo yavaayo ku fangoni ne Fari oluvannyuma lwono bagamba nti ebyo tetubigendamu bo ne bagamba ffe omukulu atugambye tugende oba tovaamu oba tovaamu nti ate ne baba n'obukakulizo muvaamu mufe okulanga mulaga nti mubi nabali baveeyo babeegatteko mugenda kufuna ssente after kalulu oteka kyemugamba nti kati ekizibu ekiriwo kiri mu ghetto nti buli muntu gwe balaba ng'osobola okuŋŋaanya abayaayi bagamba jangu batwalako batoopu kati bakimanyi nti batoopu g'osobola okukozesa abawansi bagenda bakozesa ebinja byonna kyemula nti saawa zino social media yonna bagisibyeko abageto ba Scorpion Shaba bajja ne batula ne boogera ebigambo bingi nnyo jo banambemu abadde ku ground bangana bwedda yali awo yeetala bwetazi bwati jjukira Kawempe agamba yiye si ya Fake Gaza naye ali ku gali ya Balamu kati Fake Gaza gyali eno wali eno era buli mwana n'abali a Fake Gaza kuba ne Fake Gaza Alien yamugamba togenda mu nsonga ezo ensonga zirekere Balamu be bafuna ssente nnyingi ffe mutukole eki era n'abaana bennyini abadde ba Fake Gaza bonna bakoze eki bonna babatwala okitegeera kati mukyo bonna babatwala okitegeera era singa omuntu agenda nnyo obeera Balamu atambula nnyo n'abayaayi okitegeera naye kyammanyi bagenda bakozesa kano kekawedde bagenda balimbalimba babatuuse mu kalulu akakola ki bwe mumaliza akalulu akaddako bagenda kubasiba kino nkyogera sirimba mbabula kituufu mubeerewo nga mukimanyi nti bwe tumaliza akalulu ka 2026 bagenda kukola ekikwagwera ekikwata abayaayi bagenda tukwata babbi otegeka kyengamba kati yo nga tuvuddeyo Faluku nja kwebaza abalonzi b'eKawempe n'abantu abalaze solida mu kalulu k'eKawempe tekabadde kangu nze kannemye okugenda naye naade ku TikTok oyenda okulaba muganda wange mawazinze emikono emabega atambula neŋŋamba musajja watu bamukuba sodiemu asigaza omugongo naye Faluku kino kituwa kyakuyiga ki omuntu wabanga gavumenti nkukooyi kkiriza nti akukooyi nti ne bw'omuleetera ebibbo bya ssente n'omuleetera ebikebe by'ebizigo n'omuleetera ebyokulya byonna bw'abakooyi abakoze eki
abakoye nti NRM kino kiba kyakuyiga gye muli bamwe atutema kawempe ne mulemwa kubanga ne buno n'obululu bwe bawadde Nambi si bwe butuufu bonna lukoola buno obululu bwabubala mu butuufu bwabwo omusajja nalukoola wadde mu bululu emitwalo nga 8 nga buli mu butuufu obwabwo ate obuzibu baddidde abantu abajega batamanyi kubba kalulu ne babateeka ku mmeeza andi abayo omanyi wankugambira nti bajega toyinza kuddira lupapula n'olusuula nga buli omu akulaba oba n'empapula ku mmeeza tutuuze ku mmeeza lukyangire ku mmeeza naye gwe oteeka otya omuntu emabega gwe kamera bazimanyi zino eziri ku mmeeza bajja kubuuza ate nga teziggwawo nanti oba era oziba ne wezira empapula batuuzaako ntuuze omuntu abba Faluku babadde bajega tonteeka mu bintu ebyo babadde bajega kati akalulu ensiba yaako yabadde yakijega ompulira ate mukube yawo kijega yabadde y'abantu nga batidde omanyi kye bayita okutya ompulira kyongamba nti akaluku ekawempe katuuse ne kasukka omanyi Faluku tewa kintu kizibu ng'abantu kubala bululu TikTok ng'ebala byayo nga naawe obala bibyo naye nga obadde tubiraba ku polling station kati ababbi bano neda nambeemu omuntu ng'agenda kubba akalulu nze nagyerali nga bali mu kubba akalulu naye ng'oyita nga nekibaka nyokera munda kati nemmwe kati kankula ekintu kimu Faluku ebintu ensonga no yabadde bweti kati kangi babuulire ensonga no yabadde bweti NRM eyinza okuba nga teyaga kuwangula awo omanyi lwaki Lubongo yabe tayingira awo n'abo abala abagezigezi baali tebakola ki ate babasibira bweru oteeka kyemugamba naye NRM njatukazuyeeko ku bigere yabadde egeza kulaga kigenda kubeera mu kalulu ka 2026 ekubayo toki nti Faluku kana kalulu kala singa badde bakaagala awo tewandi baddewo mirembe ku gundi babalya bululu badde osooka ne bakola Lubongo yaye badde okola Lubongo yaye ne bamukuba Kabangali drone nekola ki n'oli munne yabadde asinga okuwakanya naye ne bamukuba Kabangali namuga bakyokanya abalangiza obululu ate teeka ligamba naye ne bamukuba ki Kabangali ajja mitwegi kasajja ndifudde obwegiti akalu kati kakola ki naye kino kye babaddemu babadde bakwata muna Uganda kumuteeka mu ntiisa eya 2026 nti tujja ulakyamugamba nti Faluku saawa zino omuntu oli gwosanga gwe twasanze wa bodaboda netumugaa tuba tutwala kawempe yadduse emisinde n'omulala twamusanze netumugaa tutwaleko kawempe naga muli batemu okyeke kyemugamba nti entiisa eno saawa zino eyayingidde mu bantu Museveni gyeyagala eyingire mu bantu mu 2026 kayiba kabbe bulungi ontegeera nti kino kyabadde Kampala ne waliwo omuntu w'Emitiyana oba ew'Emubende nga ye bw'alaba emmamba ezi tasobola kuddawo otegeera kati mukyo kiri kitya akaluka nalukola kabadde kangi naye ku maanyi Museveni ge yakozesezza emisana kati kayinza mulema kubba wali eri ku Tallying Center ontegeera nti emitwe emikulu era nalukola baba yebaza abantu okuli Lubongoya ne munne kati bano banditegedde nti Lubongoya ge maanyi bandi basse Lubongoya yandiganza okumala omwetolooza kawempe nga kaluka kawidde okola ki okulangirirwa omanyi nti singa bakutte Lubongoya ne munne badde bamaze okubba akalwawo okukalangirira ontekyemugamba ate nekyokulwa kimugamba bwe ntyo nti Faluku bano abantu obubbi bwe bakozeseza bwa kisudu kyenkuga nti bate baagala kubba akalulu ndi nze naliko babba akalulu tebabba akalulu k'amaanyi we batyo babala we batyo bagaa nti Sakozi yakutte dyalafomu nti ye mumuseeko bana onteka kyalugamba wano bamaliriza okugira bwe bati nga gwe bakukwatirawo akabadiya ku sente n'emiggo oyagala ki nti mumpe sente mpitemu oteka kyemugamba yenziba yakalu kati bano bamukulu Museveni babadde bali mu kutiisatiisa baana kubalaga 2026 kigenda kuba bwe kino okusingawo baleka bazudde n'ekyabalemesezza ndowooza tumalirize bwe tube tubadde tetugenda kusukkawo tukwatagane
next time. Big Eye yadda ine simu ngagawereza motoka omusajja wuyo avudde naye tuzze tumugoberera tabule Big Eye omusajja wuyo yalipotinza abantu basatu bokuna yabadde ye twazze okulanga ate munyina omupostinze bamututte